Ettaka erirwanyisa abagagga okuli Godfrey Muhirwa ne Stella Bosa Nannonje litangibwa mu Tayizoni mu Ndeeba. Omwaka ogwedde abagagga bano bakubagana ne beggulako emisango omuli omu okugula ku munno gw'okusalimira ku ttaka ate omulala ngwakuba munne. Yapakinze emmotoka ku kifuba mu kifo ekitali kiki naye agende mu kooti bw'aba amanyi nti twamuyingira kooti eyakola. Ensonga zagende wala siwe Lubaga enula ekitambula yawandikira minisitule y'ettaka muyambe be Lulempenda zakwasibwa omuputa wa gavumenti yaleerula era alipoota eraze nti poloti 9,332 zonna ziri ku bbulooka 7 Kibuga nga teziriko kizibu kyonna. Poloti zonna ku bbulooka 7 ebyapa byawandikibwa mmanya ga Bosa Hamad ne Stella Nannonje Bosa. Poloti 42 ku bbulooka 7 ebyapa byazo byawandikibwa manya ga Godfrey Muhirwa. Ebizimbe bya Hamad ne Bosa ne Stella Nannonje ebiri ku poloti 91 byayingira mu poloti ya Godfrey Muhirwa namba 92 obunene bwa mita 1 n'obutundu 7. Ate ebizimbe by'omugagga Muhirwa bye yazimba ku poloti 92 byayingira mu poloti namba 32 ku bbulooka 7 ya Hamad Bosa ne Stella Nannonje Bosa ekitundu kya mita 2 n'obutundu 4. Mukwaayamune Muhirwa ategeeza nti lipoota ya kamishoni ya Spaka Koza eyakoleddwa omupunta Magemeso tagiina mu kubuusabuusa buli omu emulaze nti yayingira ewamunne. Ki weriri kyamukisa mulungi landizi yalirabye negamba wano tewali nkaayana tewali na kooti oda tewali ki buli muntu yagula bibye buli muntu akozesa ebiki ebibye era n'abakulembeze b'ekitundu bagamba kino ekyeno nkiraba kibanyiga kubanga ngenda kitema decimal 8 ezo naye babira balize mu buntu tuteese bakimbuleko owampamu akataka kalewala kino kibakole ki kibaleke. Ategeeza nti atandise okuminya ekitundu ku nnyumba ze ekyayingira ku poloti 32 eza Hamad Bosa ne Stella Nannonje. Agambye nti ayagala kuddamu kulaba mulumba mu poloti gye tatagenda kuddamu kulumba byayingirira. Kino ekye akana akatundu akaabwe akali kenazimbamu bukyamu njagala kubayita kaba kuwasa mu buki mu butongole kubanga ekiyumba kye tulabula kyali kiyumba kimu engabana ye tenaba kukola ki tenaba kubaawo. Nkwayamu ne Stella Bosa ku ssimu aliko byalambuludde. Essomero tekisobola kugira 8 essomero 8 ziba nnene essomero 8 kyezitegekesa. Ogedde ne kamishona ku by'okuputa ja Spaka Koza n'abaako byalambulula. Gavumenti ripooti ziba nnyingi kyakyaga okusooka netegereza nti ripooti yafuluma nawe yafuluma era egamba ki. Ronald Kasasa yakusakidde eggulu ku Bukedde TV.